Baleekyusa omubuulizi ono okuva mu kyaki gy'alimu. Ebbaluwa ekyusa omulabirizi Henry Dhikusooka yeetabudde Abakurisitaayo ba St. Andrew's Church e Busiya mu Jinja. Eno esomeddwamu ku Bakurisitaayo era nga ne Dhikusooka abaddewo okubasibula oluvannyuma lw'emyaka 2 nga bali bonna. Eby'okukyusa omulabirizi Abakulisitaayo tebabisanyukidde olw'okwe kutandika okwekalakaasa nga bategeeza nga batagenda kukkiriza mubuulizi mulala singa Dhikusooka akyusibwa. Tuli ku kiseera kyakulya kibumba. Tupenda muntu kaya aveerako ni kabuyi yenda awoma. Omulyango oguyingira ekkanisa nagwo baguzibye nti bo si beetegefu kubanjulira mubuulizi mupya. Bano bagamba nti mu myaka 2 gye bamaze n'omubuulizi ono abadde mukozi nnyo era ng'abadde empagi y'amaanyi mu kuzimba ekkanisa yaabwe n'okuleetawo enkulaakulana. Tuli kujja kuleeta ebyuma enanga, tuli kuvaawo, tuli kujja kutwala mu tayirozi, tubaire tulina pologulaamu zindi gye tuliramu olukwe n'abantu abandi batutako omubuulizi waffe gwe twende ino. Ife tusaba nti omubuulizi gw'abaye kutuleetera wano mwena amusigaze ewuwe, ife tusigaze waffe Henry Dhikusooka. Abakulisitaayo bano bagamba nti okukyusibwa kw'omubuulizi waabwe kwandibanga kulimu entalo n'obutakkaanya obw'omunda okuva eri mukama waabwe eyawandiisa ebbaluwa eno Reverend Kusam tuliraba. Dhikusooka abeere ni pologulaamu ng'otandika January kkanisa egyakyuka nani aliitabula n'omwawula waife. Ayi titukumana nkwediri kuva oba nkwedaki titukumana ku tuyambi obanga bene bali ne bakonagana tibalibirese kkanisa yaife. Reverend tuliraba ebigambo olumugudde mu matundi ab'ebusiya beekalakaasa olw'ogoba Dhikusooka n'alabula Abakurisitaayo obutasiiwuka mpisa wabula bagondera ebisaliddwawo. So muleke entalo naimwe muditwaleke ewaimwe aye mu makanisa n'okwogera abanayidini n'okwogera kulembeze baimwe mulekere kubanga nga kutumalamu amaani.